Inside Story Uganda, real source of political updates. Just mbadde malirizanga kugamba nti wekitiibwa president nze olumu simutegeera kati agamba nti abantu fetali patriotic naye wekitiibwa ye president waba alaba optics oba ebifaananyi byeyalabye ebyagenze mu maaso mu parliament kuba mubaka bikonda atalina kyakoze kujjako mataala abasajja ne batandika okusika abakyala nga ababaka ba parliament abakyala nga babambula ebyo bitunda ggwanga ababikoze be bali patriotic okusinga ffe. Your Excellency, there are a few pertinent questions zetwagala oyanukule. Fena tukimanya tewali wano kusosoze entungamo tebalimaayo mwanyi ziri awo nti nyingi nositula ekyuma ekigenda okuprosinga emwanyi mu ggwanga lyonna n'okiteeka watali mwanyi emwanyi zive ebugisu bazivuge bazitwale entungamo entungamo baziprocessing ate bazijeyo bazitwale ebugisu zisale border zibeere exported. Lwaki twongeramu ezo kilomita 100 tujja kujjaawo batulya okwogera kwa president. Well, bwana Brora, parliament nga bwe wagirabye ku lunaku olwo ekizibu kiri ku babaka kiriwa? Kakati waliwo kye bayita cardiography okimanyi? Owulira abakulaba kati ekyo kye twabadde tulaba bye bayita cardiography nti buli kimu kiteeketeeke. Okusookera ddala Zaake wayadde atudde akimanyi bulungi nti abatuula awo be balina special balina ebintu ebyenjawulo ku mibiri gyabwe. Akol mu ntebe ziri endala zonna tajjaayo tajjaayo olwa gundi ye olwa haiti ye. Kyova olabaawo bakugamba banamboze omugenzi Sesiri yabaani bakoolo nti Zaake naye si waatera otuula. Kaakati era Bakoolo yabadde ayimiridde wali ono atudde mu kifo kye talina walala waasobola kutuula ne bano baadimiitinga entebe zaabadde zikoze eki ziweddewo tewali walala waasobola kutuula. Bwe babanga basobola okuzanyira ku bwongo ne bakola cardiography oyo kale for example tugambe nti no baabiteeseteese gwe toyinaamu kintu kikugamba nti kati wano nsobola okukola kino sisobola kukikola. Kati kungu kyandiwulikise kitya mbu Zaake yasindisa Akoola eri n'agalama n'avaawo nga talina kyakoze. Omanyi amawulire agandibaddewo kati? Omanyi kaakati eyandibadde ali mu kutrendinga kati Akoola n'obuzibu bwe tempa ye Odongoto yagambye nti obuzibu bwa Akoola buli from the neck upward. Tobogenda wansi obeera okoze ensobi. Amugambye wandimututte n'omugulirayo ecupa ya biyeegi tasobola nagimalamu n'omala n'omusootingiraawo. Naye ogamba nti osobola okusindika Akoola. First of all Zaake newankubadde badde batudde mu ntebe ye naye kye yakoze ekyokusindika forcefully really it was not called for. Newankubadde nti we yabadde atudde oli yaze n'amureplacing. The response, was it called for? No, of course oli ajja kugamba self defense. Musajja yansindise nabadde simanyi kirala kiddako. Nange nenkola ki nenerwanako. But nonetheless eno bill yali mishandled from the beginning and bw'oba owulidde Honorable Javira bw'ayogera Honorable Kanyike by'ayogera olabira ddala nga cardiography. Buli mubaka yenna prior meeting ezaabaddewo zonna tezaabadde kukukkaanya ku rationalization, zaabadde kukkaanya ku process. Kale tukitadde naye kati tukivaamu tutya. Yonna bye bagamba nti biteeketeeke bituufu. Golowooza kiki ekyajja Zaake bulijjo gy'atuula najja atuula awo. Oyinza okululinga awutundu possible Zaake yabadde mulukwe. Bw'oba okola analysis ya events nange nja kubuuza lwaki gwe wazze nojja wano ate bwe wazze we wabadde incident bwe yabaddewo parliament we yakomye. Oyinza okululinga out
no nkubuuza nedda Zaake watira okutuula no kati mwe muli babaka ba paalamenti mwenna mukontana nze sibeerayo mwenna bakuwa information nti watuula anti noono agiwakanya noono agiwakanya noono atuula mu paalamenti akola atuulawa kati bonna batuula ku ntebe emu tuteekemu let's use some tools of analysis nti incident eri mu kifo kimu kiri contested ku bantu bameka babiri wekyabadde kyekyaviiriddeko paalamenti okukola ki okusaasaana can you rule out choreography in that bw'oba okozeseza logic tetuli mu argument kati tukozese logic oyinza okululinga out choreography kakati the moment bwe mutandika okuraisinga fists okuteeseza emitwe gyammwe wabaawo obuzibu. I don't know who lost the argument in the coffee bill. Naye kasitolaga Zaake yatandise ku macanga awaga tuli ready okulwana yazza awaga nga ye yawaze dda kati ate Honorable Munyagwa akijjeeyo bulungi nti mutogikwatako baatuula ne bateesa ne bagabana n'obuvunaanyizibwa. Intelligence bwepinkinga nti waliwo abaatudde ne beeteekateekera abalala gwe mulimu gwayo. Actually Zaake ajjayo bulungi nti intelligence ekola omulimu gwayo. Equally ne bino ne Honorable Namuga akugambye twabadde twesteeseteese twatula mu meeting ne twewa roles ne tutekinga possession. Kitegeeza bajja beeteeseteese intelligence ne peaking. Kati intelligence bw'oba oteeseteese omuntu yeka asobola okukwanganga ye yeeteeseteese. Mu bye batatugamba mu baali beeteeseteese okukola abaali baze kutemulaani. Kuba bayinza okuba nga baali bateeseteese tutugenda kukuba kati speaker nze nja mukuba engatto gwe naawe bw'onooba era wali eri gwe ate kati okole bwoti possibly ye baali bateeseteese. Kuba Honorable Munyagwa akikuddeddeyo bulungi luli tweteekateeka. Era bwe beeteekateeka security ye yabeŋŋanga. Noono akugambye tweteeseteese. So onenya otya security okupiikinga information nti waliwo abeeteekedde abalala ate yo neeta acting. What if what if nga bye baali bateeseteese byali bibi ne bakwata abakyala ababaka kabwe twala ate n'abakyala bayingira mu nteekateeka. Choga teri ba security bakyala basobola kukwata abakyala. Ekyo kati ekyo sikimanyi nkuwa information. No, we are not shifting that debate. I'm not shifting that debate, Mr. Burora. Yes, Boganti intelligence ya peaking information. I am assuming. You are assuming. Maybe ne bajja ne bakola deployment, nebiranga babikola. Was it really necessary okulaba that manhandling of female legislators mu chambers of parliament? So you agree nga basajja be bakikola nga Honorable Shamim Malende. We saw it. Kati tukiriziganya nti waliwo enteekateeka kati tudde ku security nti yo ate yeetegekeramuko bubi. Kyoyagala tuddeko. Do you just fight? I am just now I want to go to your part of analysis. Bwano baba baatuula ne beeteekateeka. Kitegeeza nabo baali bamaze okudisconnecting ati tetuyina argument gye tugenda kutwala ku flow tugenda kukola chaos. And that is wrong. Two, kirowoozeka nti nno namwe bwe mutuula mubeera mu choreography temubeera mu kuteeseza ggwanga temubeera mu kuraisinga argument temubeera mu kukola research which is important. Nti bw'ojja ku flow with research toyina budde bugenda ku raisinga fist toyina budde bugenda ku raising. Honorable agambye twatekinga position rather gundi n'abeera wali gundi n'agenda wali nange n'ebeera wano buli omu bwe yali yayina ensonga lwaki waali. Equally bayina ensonga lwaki baateeka Zaake awo. Equally okusinziira ku Honorable nti tweteekateeka ne tutekinga position. Kati bw'oba nga agamba nti no twali tweteeseteese Zaake n'ajjira ddala mu kifo kyatatera kubaamu mu kasonda nga bwagambye mu kasonda gundi waatuula. Kitegeeza nti n'abaali babeeteekeddeteekedde baali babategedde olukwe lwammwe. I am trying to analyze the situation okusinziira ku submissions eziri historical. Ono agambye twalinamu munnaffe nga asindika director atulikodinga. Ono n'agamba nze we nalekera awo obuvunaanyizibwa bwange kye nalina okukola kyatatugamba Honorable Munyagwa yayina kukola kikoolu
yayina waliwo preliminary objections ze nalina okuwa exactly kakali toyinza kugamba bwalina preliminary gundi responsibility gye walina n'otya security ng'oyogera kitegeeza zizo zaali action zaali physical so ensonga eno bwe nkugamba natandise ne choreography nti bw'oba ozeetegereza eyeetegekedde oli ne gwe beetegekedde buli omu yalina olukwe ne wabaawo agwa mu lwa munne ne bagamba ti kaakati andu naffe tufunye opportunity now era kati kijustifyinga why security came kijustifyinga lwaki buli omu baalina omukyekinga kubanga waliwo meeting ezaatuula prior meeting ezo zonna tetuziyinaako kati ffenna wano tetuziyinaako concrete information biki ebyateesebwa kuba ne honorable tabitugamba tatugamba lwaki honorable lindako tatugamba lwaki gwe basetinga wali eri owessimu atugambye buli omu we yali era atugambye n'obutambi nti ye yasooka okubufulumya ye yasooka naye ng'ate si ye yabukwata ompulira bulungi okay kale gwe yakakwata kale gwe yakakwata kale honorable atereka kulimba toyinza kuba mu kantini n'okwata resolution eyo ninako kakatoola akatonotono honorable toyinza kubeera mu kantini olina si mu kika kye ne bw'obeera ne 16 leta omuntu wano kwendi mulete njikuwe simu yino no kati kino tukijewo njagala kanye don't argue don't argue naye njagala okay kale gwe yakakwata yes akatambe simu yino honorable yakakwata honorable yasinzira mu meters ezisoba nakwata mu 10 ako eyo position ya kantini eyo eriwa eyo position ya kantini katata gwe kyogira kirala no eyo position ya kantini ninamuko kasesa katono ako kako oba kekange no kati nze njagala mabule njagala tujo watugambye akonze yakakwata ogambye wali mukati njagala tusirike I am the one I'm going to give you time. Okay. Esimu yino njikuwe ogendo ogira akatambi akarecordingibwa kamera yange eno the very ngako bwe kati komwake muzanyawo you owned this no wetwabadde bapuleyinga wagambe aha konze yakakwata that is what you owned NBS bwekwata akatambi ekajja ku simu ya Namugga oba honorable waunize kana akatambi nze nasooka okuweereza akatambi kakati kyembuuza eyo resolution ya kantini eyo position ya kantini NBS akatambi kamumwaka gya where did you get it sabo gobadde unize kaliwa because nze nkugambye yaunize kana nkugambye nti akatambi akasooka okufuluma ku X yange akafuluma nga batekinga speaker nze nakafuluma as very clear nti akafuluma ku X yange sigambye nti nze mpere akano wakaunize wakapuleyinga wabali nyono nogamba ke Mwamburora ndowooza honorable Gorete wamufunye bulungi yagambye akatambi no listen this is what he said akatambi akasooka nga bakebera speaker wa parliament ngayingira yakafulumya kano ne bapuleyinga ako n'agamba ako akafanana ngako tokyusa nze n'ababadde abatulaba babadde genda maaso Mwamburora so kitegeeza bano tebatugamba bo bwe baali bali mu meeting nga beteekateeka bagaba position bakola ki lwaki security oba naabo osanga naabo be bajjeemu omuli ne honorable Kanyike be bajjeemu balina role to play nga intelligence yagipiikinze honorable Kanyike tatugamba ye yali deployed to do what kubanga naye yali deployed yalina role to play bonna be baafulumya tebatugamba era tebayumba honorable Semujja gundi sorry Mubarak akugambye nti twava mutogikwatako nga buli omu bebagobye tebayomba twali tuwera prior tugenda okutuuka nga tetukola ki nga tetuwera ne be basuspendinga ku olwo tewali yayomba bafuluma bufulumi so issues zino it is choreography bano bonyini nyina abajja wano okututimba ekifaananyi mbuno bo babadde ku ludda lw'abantu at one time they collude bayingira mu nteeseganya ne bafuna safe exit tugenda kufuluma tutya ne babipangapanga fe tujja kuyombamu awo otususpendinge biveemu mwe mugende maaso n'ekiki n'ekintu kyammwe but what I want to advise here is before you advise people here Mwamburora
why would such ugly incidents happen mu parliament abantu gye basindika abantu nga babasuubira mu kuteesa na kubakiikirira? Because really what we saw on that day was very ugly. It was very ugly. That's why I was going to why, recommend. Why do you think we keep seeing such incidents? That's why I was going to recommend. Ababaka nabo bennyini oluusi tebabeera prepared, tebabeera ready. Two, they ran out of argument. Maybe they lack information. Certainly. Some of them, not all. Nkugambye bw'otuukira okwemployinga fist to replace your head, wabaawo ekikyamu. Kungubu mpita waneeno nentandika okugamba lwaki waze ne saati efaanana bw'atyo, lwaki tewamaakinze engoye bw'etyo, kitegeeza sirina byakwogera. Kitegeeza kati I am clueless, I have nothing to do. Omubaka wooviire ewaka ng'ogamba na trainees. Totugamba nti nkoze research, totuwadde paper gye wa research nzeeko, totuwadde reference yo, naye otugamba na trainees. Nze neetegese. No leaking ne information. Ogambye wa trainees, musajja watu gy'aviira gwe weetegekedde, ye teya trainees. Ate mugenda tuula mu kifo kyekimu. Ate oyagala obeere treated as if you are innocent. Do you find it okay, Mr. Burora, security amagye n'ab'ebitongole by'okulinda abalala kubeera nga bajjanga mu parliament nga bwe twalaba mu 2017? It is totally wrong, but what should they do if they have information nti waliwo eyeetegekedde banne? If they know that waliwo agenda okuhaminga munne, byonna byogeddwa ku show. I am not importing anything outside. I am speaking what is here within us. Nti niboddamu n'obikulaga, ono akonfaminze, Munyagwa akonfaminze, oli akonfaminze. What has Munyagwa confirmed? They have confirmed beetegekera. Basooka kweteekateeka ne beewa ne role to play. Kakati bwebanga security epiikinze, lindako, bwebanga security epiikinze nti Namugga yali in charge of deploying abagenda okukola specific role, Kanyige yali in charge of eyabali physical, Gundi yali in charge of yokukola kino. So bwe balyetta, I condemn security coming, but I think security ebeera invited in most cases. Oli yali muto gikwatako, bano bombi tebaali mu bano. Oli ye yali yakugambye nti bwe twalaba kino ne ŋŋamba nze ebyange mbikoze eki sigenda bidda. Honorable Javira, njagala mu dakiika bbiri nga tunaakuwumulamu musiigire ekifaananyi nga mumbuulira ku kye twalaba kyogera ki ku parliament ye-11. What we saw on that day kyogera ki ku parliament eye-11? Javira, dakiika emu n'ekitundu bbiri. Njagala kusooka kusaasira abo abalaba obulamu nga babulabira mu mawulire, kubanga basubwa ebintu bingi nnyo ebituufu. Abantu bakozesa emotions z'abantu n'okubatiisa ku ebyo ebikwata ku livelihood yaabwe okulaga nti be babalwanirira naye nga si kyekituufu. So abalabira obulamu mu mawulire bali ku kizibu ky'amaanyi. Nzikiriza ntereeze institution gye nsavinga siri mwogezi waayo, era ebyaliwo byonna ku parliament sibyetika ku mutwe gwange nti mbivunaanyizibwako, naye njagala okutereeza kino. Honorable Namugwa yagambye nti parliament yali bbaala oba ekifo ekifaanana bwe kityo, ekyo si kituufu. Parliament setteeserezo wa ggwanga, era abantu abatuulayo bajja. Honorable Javira, ku bye walaba mu parliament ku olwo, gwe bw'oba okkiriza nti yali bbaala ddembe lyo, naye njagala okutegeeza nti ku kye walaba ku olwo okulwanagana kwe walaba mu ndaba ye yali kyali parliament mu kulwanagana nga bwakulaba. Is that what we expect okulaba mu parliament y'eggwanga? kye njagala okutegeeza nti ekyo kiva kubanga si buli mubaka eyali mu parliament yalwana. Ababaka abalwana mu parliament baali babalibwa ku ngalo, abaali beeteeseteese okulwana n'abakola attempt babeera suspended. So parliament si bbaala wabula kifo kya tteeserezo. Era oyo yenna agenda okuvuganya, kubanga waliwo n'abantu abavuganya ku bifo ne baganze mu mpaka lunge n'enzoganye n'akangamu n'ebikonde. Parliament kifo kyakuwaanisiga kya birowoozo na kukozesa mutwe. Ekyokubiri, njagala era okutereeza ekifaananyi kya parliament nti sipiika bw'asuspendinga basuspendinze rule 7.2 eya rules of procedure, nsobola okugibasomera wano. Egamba ki? Briefly. Togisoma, just tell us what it says. Yes. Ewa sipiika obuyinza obwenkomeredde
okulaba ngeri ki gyayinza okukubirizaamu parliament ngeri mu mbeera eyeeyagaza era embeera etali violent era eweesa parliament ekitiibwa singa aba akizudde nti waliwo ayagala okukyankalanya eddembe ly'abantu abalala mu parliament alina olukusa temulagira kuwa nsonga lwaki awa suspension eri omubaka yenna olususpendinga okitegeera ate teri entrenched terina kigiziiza kyonna kukikozesa so yakozesa rule eyo okubanga temulagira kuwa nsonga waliwo ensonga ebeera eri obvious abantu bali mu kulwana baagala kwetuusaako bulabe oyagala bamale kwetta then ekirala ku nsonga era ekifaananyi kya parliament honorable Lino Singopek honorable Kanyike yagaye nti talina byamakulu nnyo byakola ku parliament oyo vice chairperson wa committee eya defense so njagala okumutegeeza nti waliwo ne reports nyingi nnyo zasomye ku floor ya parliament ate wamu ne honorable Kabanda submissions nyingi nnyo zakoze ku floor ya parliament so ebyogeddwa ebyo njagala tukkiriziganye nti si bituufu nga nzirayo ku kifaananyi ekyasigibwa ku olwo tukizze eri abalonzi baffe tukizze eri amaka mwe tukulira nti tumanye engeri gye tulina okweyisa nga tuli mu bantu abangi. Honorable Kanyike ng'ofundikira ku kifaananyi nga bwe twakiraba ku parliament kwolwo kakati ekisooka mubaka munnange simanyi oba ayogeza kiwugwe onalebo gyaviira ekisooka rules nzirina wano ku ssimu rule 72 byeyogerako birala nnyo content of the speech ngambye rule 7 anti kyokola temugoberera nkugaye rule 7 ogambye 72 ogambye 72 ogambye 72 okitegedde kakati kati rule 7 kati genda osome rule 82 88 rules nze nazikuweereza ezo ate wazimpeereza yefudde custodian eyo ekwalite y'ababaka bo bwoleeta wano gwegwa omutindo gwoleeta wano kakati rule 88 eyogera bulungi nnyo ennyonnyola nti sipiika bw'anaaba agenda okugoba omubaka era ajja kuwa ensonga amaleka gali very clear naye wenkimubuuziza akugambye nti olinda bamale kwetta oli mu kuwa kati ensonga ojwa ku flow kati sipiika tumusuubira nti aleme kukola nga ali mu kiwuggwe panic ayogere era n'ensonga agikole ki kyebadde ngezaako okukola ki okukaatiriza wano naye ekyo kitugirayo ekifaananyi ekigazi. Have you lost it as parliament? Because Bulola akugambye nti bwemutandika okulwanagana nga bwe twakola bakitegeeza you can no longer reason things out. Ensonga zonna mwagala zimaliriza na kubagana bikonde. Kakati ekisooka sanctity of parliament mukama waffe speaker yaba custodian of rules era yatuvunaanyizako kwe tubeera omwo ne safety yaffe naye abo bonna booli mu kulaba amagye agaali gali mu kukinga ne gakikinga ne konvoyi ye waliwo n'ababaka ba parliament baha batuuka batwanga ku gundi ku gate nga bakubuuza nti gwani kubanga aba-SFC tebabeera ku parliament ne speaker yennyini nnyini obuvunaanyizibwa bwe okulaba ne security yaffe nti nno etuliko naye obwe bwennyini nnyini obuvunaanyizibwa bwali mu matigga security yali mu matigga kubanga amagye gaali gamaze okwebungulula parliament naye kino abatulaba beetaaga bakimanye nti parliament eri wansi w'obukulembeze obuli executive weeri yeerowooza nti ekulembera mwami Museveni esuubira nti nno zino zonna arms za gavumenti judiciary ne parliament nti yayina okuzifuga. Doctrine of separation of powers teriwo mu Uganda. Njagala mbajjukizeeyo Justice James Ogora bwe amagye mamba bwe zaalumba judiciary n'agamba that nti amagye okulumba judiciary the temple of justice was invaded ne parliament kano kabadde kabuli mwami Museveni ife tulowooza nti tudiringa na muntu owa bulijjo ebikolwa ebyobunansiko tebimuggwangamu abaka ba parliament nalaba wano ku TV wano
nendaba Chris Balyomunsi nengamba bannanga bannansi twerabira mangu Chris Balyomunsi mu kufa kwa Nebanda bamu interceptinga ku airport ne Dr. Onzivuwa nga batwala ebisigalya bya Honorable Nebanda e South Africa era Chris Balyomunsi ebisebyo yali commissioner wa parliament bamaliriza bamusibye bamupickinga eyo bunyolo nalayo wano nga awolereza regime eyamuteeka mu kkomera nengamba bannaye bannansi nga twerabira mangu kakati ebyo era njagala obutambi obwo mwabikwata bulungi NBS 2013 Mwami Museveni yatuuza olukiiko lwa bannamawulire mu State House nayogeza obukambwe bungi n'agamba abo bonna abaagala okunoonyereza okufa kwa Nebanda I will crush you, you are criminals, you are traitors, you are idiots ng'ali mu kuvuma kati olulimi olwo terusobola kutwala ggwanga lyaffe mu maaso. Honorable Namuga, dakiika zo bbiri but njagala responding ku mwami Bulora kyakugambye ng'agamba nti bw'otugambye nti you took positions mweteekateeka nammwe agati mulinga abaali mwina kyemuteekateeka ekiri sinister kiri ugly nga mweteekerateekera embeera eyaliwo. Nsaba mwami Bulora amanye nti bwe twogera ku opposition erina ebibiina bingi era wabaawo embeera ey'enjawulo tulina ze tuyita opposition caucus. Era caucus eno gyogerako teyali yakyama kuba twayisa n'ebirango ku ma radios ag'enjawulo nga tutegeeza bannaffe ntujja kubayo ne caucus. So the meeting wasn't a secret. Okuteesa kwe tuba tuteesa tugenda ku approachinga tutya embeereze mu house kubanga waliyo okuteesa ate waliwo ne bannaffe bulijjo abeeyisa mu ngeri ey'enjawulo nga intelligence we twali tugifunye naye nsaba omugamba nti akimanyi bulungi nti mu parliament ng'ogenza okuteesa tosobola kuassuminga nti business will be as usual kukusinza ku ekyali ebweru. Even before Wednesday kuva ku Monday embeera yali ku parliament yali ya bulijjo. So tetugamba nti muteekinge position mulwane nkugambye tulina abantu be baplacinga mu bifo ebimu ku disrupting ababaka balala. So si kulwana wabula kugezaako kulaba butya bannaffe bano ab'NRM abatwegattamu nga bayise mu free sitting okudisruptinga side y'opposition. N'ekyokubiri speaker akikola nnyo nti nomba mugenze mu debate nga bali eno b'NRM ate n'apiikinga bangi ku side y'opposition ate nga ne ku side y'NRM apiikinze b'NRM kizibu nnyo, it is very unusual okusanga abaka b'opposition nga batudde ku side y'NRM ne oba free sitting tekibaayo. Ekirala agenze n'asiga ekifaananyi agamba security yalina okukola ogwayo. Njagala okutegeeza nti security gyayogerako ne speaker agyegaana. Speaker ava ku floor ya parliament ng'agambye ye tayimanyi muntu yenna yajja mu house ng'azze kutaasa mbeera era security eyo nange enajja speaker yagisaba. Parliament erina security yaayo. Naye abajja speaker yakugamba Honorable Senyonyi nga kiraise nti nze abajja sibamanyi abo mugamba aba SFC sibamanyi era sina kye nalabye mu parliament sina kye nalabye. N'agamba Honorable Kabana n'amoving a motion nti baki expanding ne mu records za parliament bebyo ababaka baakubwa speaker tabimanyi. So tuba tuwogera ku kino ekyaliwo tokyogeza ku security kubanga security yeeganye ne kamanda wa SFC yeeganye nti yetawedeza nko SFC mu parliament. So kino kyali kira bano baali ba mafia speaker yalina okunnyonnyola bano ba mafia abevadinga parliament baavaawa obuvunaanyizibwa bwa speaker. Naye nga nzirayo ku kifaananyi kya parliament saagala tulowoozese bannayuganda nti bwe tuba tuteesa ku bills ng'ezo nti tutandikira mu parliament wano bajavira tubadde tuleeta bwongo mu parliament njagala bategeeza bills zino mukimanyi nti zitandikira mu committees of parliament. Era mbagambye wano nti twalaba report ya committee ya agriculture ng'ekyuka emirundi egiwera balina report eno olwaleero esayiningiddwa olwalezeemu ekyusa kugamba the business was very unusual tekyali kya bulijjo nnyo. So okuteesa tuteeseza ku mitendera egy'enjawulo more so mu committees ez'enjawulo eziba zigenda okuprocessinga bill. Ekyokubiri stage gye twali tugenzeeko committee stage njagala okubategeeza nti ffe ng'oludda oluwabula nsigala nkugamba tetwali bamativu nga speaker agenda okupresiding over house kuteeka ku mateeka gonna agaali gatambula kubanga ali amaze okulaga side teyali neutral. Era ekyo ng'oludda oluwabula njagala obategeeza twali twetaaga speaker mulala mu ntebe kubanga twali tukimanyi nti tagenda tukubiriza mazima n'obwenkanya. Kino kitwala wa parliament. Speaker bwe yali atandika yagamba whether you like or not the coffee bill will pass. Guno si gwe mulundi ogusoose ababaka ba parliament ab'NRM oba abasirikale abali ku sayidi ya gavumenti okuyingira mu chambers n'emmundu. Mujjukira kutogikwatako Honorable Ronald Kibuule yali minisita w'amazzi ebiseera ebyo yayingira ne pistol mu chambers za parliament. Okay? Kati Honorable Zaake bw'amuvinga bagenda okukebera ono ng'emmundu yagiwaddeyo dda. Abaka b'NRM batandika omuŋŋoola asunguwala. Honorable Akol gwali mupango okutuula mu kifo kya Honorable Zaake. Nga tutaba kuyingira mu chambers Honorable Akol, Honorable Kabanda
David Owemubende ne Honorable Linus bali mu kafubo. Kafubo ki? Mu kafubo nga beetegekera era bye twalaba twamanya nti bibali David Kabanda taliwo wano. njaga andi kati ndi mukubuulira ekyo Honorable Zaake taliwo wano. Honorable ne video zibalaga. Honorable Kabanda ne Honorable Linus ebyo ebifo bye baatuulamu tebabituulanga mu Parliament. Waakiri buli muntu amanyi nti gundi asinga nnyo kutuula wano. Saidi awo Honorable Zaake waatuula watera kutuula Honorable Zaake, Honorable Basaalirwa, Honorable Betty Namboze n'omugenzi Siria. Yes. Awo nnyini awo. Olaba Linus yuuyo. Kabanda bamulaga nga ave eno. Okay? Speaker Alangilide bagita ne bwe ba free sitting. Waakiri buli omu amanyiko nti gundi asinga kutuula wano. Twemanyi mu house bamwe tutuula. Omulaba Honorable Kabanda yave eno. Ono Honorable Zaake agenda okumuvinga ogenda okwogera wano mu maaso. Honorable Kabanda najja. Ekkobaane eryaliwo lyali ligenderere. Abamu tugenda mpologa waliwo akafubo wakati w'abaka ba Parliament abasatu. Aba planning ki? David Kabanda, Akol wamu ne Linus. Sibawalana kubanga tusingana ku Parliament era abamu tuwogera bulungi tetubalinaako buzibu. Naye njagala tujjeyo abatulaba bamanye era video baziraga bulungi nnyo. Kakati akavuyo ako bekatandika nga Honorable Zaake bwagamba Akol nti nvira katebe kange n'ebintu byange nabirese wano. Akol ayimuka atandika okukuba ebikonde era tulaba nga Honorable Linus ne Honorable Kabanda basindika Zaake. We need to look at that again, but okusinda ku kyetulaba Honorable Kanyike video muzirinira muziraza nga alaba Honorable Zaake akwata ku kugulu kwa Akol ng'omuntu bw'anakugamba nti gundi wano mbadde ntudde wano. Honorable Kanyike n'ekirala ky'otalabye. Honorable Zaake alina bye yawummuza wansi w'entebe. Exactly. Kati asanga ono atuddewo ndowooza onalemera bamugamba kati jjawo okugulu nzijewo ebintu byange. kati nulira akatambi kano again. Omulaba ajjawo ebintu bye byawummu kakati ekyo kati njagala nkulage Honorable Linus. Omulaba Linus omulaba njagala kulage Kabanda yali ave eno. Temumulaze kamera tezimulaze zaali zimujje. Oyu Kabanda omulaba etayi ye yagundi eya orange. Ogiraba kakati akakafubo bakalimu era njagala bwoba kisoboka batulage nnyo Honorable Zaake we yamuvingira okugenda okwogera. Yali agamba point of order nkazino bakajjeeko Honorable Kabanda ajja bwati. Honorable Kabanda ne Honorable Linus si byebomu ku babaka ababeera ennyo ku Parliament era ebiseera byabwe babimala nnyo mu bintu ebitagattako nnyo ku Parliament. Kyanneewuunyisa nnyo ku olwo okubeera nga byamu ku babaka abasooka mu Parliament era ndoze ekigendererwa kyabwe bakituukiriza. Kakati obuuzizza ekibuuzo mbadde njagala nnyo kuwa preamble eyo nkusigira ekifaananyi abatulaba mu kavyako. Bw'oba oleeta ebifaananyi ojja kulaba nga ndi mu kugamba kuba nabula wempita naye nga ndi mu kulumiriza nti baba bali mu kkuba Honorable kubanga wano we nali ntudde maaso waliwo Lopa atula wano maaso then n'ababaka bala baaliwo era bw'olaba ebifaananyi n'ebimu biri ku peegi yange nga ndi mu kusonga ngalo bwe nti numiriza abali mu kkuba. Ebifaananyi babikwata bimu biri ku peegi yange eya X. Kakati ekisingawo kunneewuunyisa nti Speaker ate nange nandika ku list. Ekyennaku ennyo nti Honorable Kabanda ku fujo lye yakola David Kabanda ne Honorable Linus tebaliiko ku list eyo. Naye n'ekyokubiri bw'olaba Speaker engeri gye yasomamu engeri gye yatususpendingamu etteeka yalisoma kituufu naye ate teyawa nsonga kubanga etteeka liri very clear nti bw'onooba osuspendinga omubaka wa Parliament mu sittings oba 3 oba 7 oba mmeka ojja kuwa n'ensonga. Ekyo nno kiteekawo gap nti ne Speaker yennyini etteeka yalisoma naye ndowooza teyagoberera kimala.
abalenyo ekirala kyenjagala nkubuulireko so olowooza suspension wafuna yabwere tolina kyewakola exactly you didn't deserve it exactly naye n'ekirala abatulabye kibalina okumanya nti paalamenti egenda kufuuka ekisekererwa oba yafuusedde ekisekererwa naye ng'ekisekererwa ekyo kireeteddwawo lwa omukono oguli invisible hand eya mwami Museveni. Abatula balina okumanya nti amagye agayingira mu paalamenti agakuuma pulezidenti aga SFC ne gatandika okukwata ababaka omu ku omu nange nakwatibwa bubi lwakuba engeri nno zajje nkola ku dduyiro tebantwala bwe batubbira mupango bagenda okuntuusawo nga nabo bakikoze eki bakiwuliddemu naye nga ffenna batukwata mu nkwata ey'ekitagasa okukwata ababaka ba paalamenti ne bakwatiramu n'ababaka ba paalamenti be baali batasomye nti balina okubeera suspended. N'ekirala ababaka abakyala nga bakwatibwa abasajja onaleba Aisha Kabanda ne onaleba Shamimu Malende enkwata gye babakwatamu ekyo kibi nnyo abalenyo honorable Namuga wali mu paalamenti ku lunaku olwo nkyasooka kuwulira ababaka mwe abaaliyo kye mugamba omu ku butambi bwe nalaba ndaba honorable Shamimu Malende ng'akwatibwa kituufu abasajja bamusitula bwe bati mu ntebe za paalamenti bamufulumya. What do you make of what we saw on that day? Ekisooka nsaba ntegeeza abatulaba nti ekyaliwo kyennyamiza era kyewuunyisa eggwanga okubanga nti gye bayita honorable house ennyumba ey'ekitiibwa omutuulibwamu abantu be bayita ba honorable members ba right honorable osobola okulabawo embeera efaanana bwetu. Tetuganye oluusi tebibulamu naye kyasukkawo naye nze ndi wa mukisa kwolwo nze njagala obategeeza wabaawo ekintu wonna kyensuspecting nga nkuuma obudde okujja ku paalamenti ku lunaku olwo tekyali kyangu. Amagye geetooloola ekibuga buli point okutuuka ku paalamenti twayazibwa emirundi gye sisobola kwogera muwendo even n'okutuuka ku paalamenti mwenna buli omu akimanyi ne bano honorable Javira bulijjo tujja ku paalamenti nga batucekinga driver avaamu ne bamucekinga naye gwe n'oyitirawo mu motoka. Right honorable speaker nze kakyanga mbeerawo mbadde simulabangako bulijjo ayita ku left hand ng'ayingira era emmotoka bazigulira bugulizi baziwulire ne baggulawo tayimirira n'omulundi n'ogu olunaku olwo kati nze kambabuulire akatambi akasooka okufuluma nga sipiika bamuwaza nze nakafulumya bayisaawe munali mu kantiini nembeeraawo waggulu nga ngezaako okugoberera mbeera ngenda okulaba nga madaamu ajja abasirikale bonna abasipiika babaaza bonna abasirikale bannaabwe nga babaaza n'omukulu yennyini kuba n'okuva ku geeti yatambula butambuzi. Kati bwe navaawo nengenda mu ofiisi yange kati wano bw'otula mu ofiisi yange wansi wano oba olaba ofiisi ya pulezidenti gyeri aba SFC awo we baali nga bali mu rihaaso baali muleeya nga tewali ayambadde kyambalo kyonna naye nga waliwo emmotoka akatambi ze nasooka okukafulumya ku makya nga tewali yakafulumiza. Kakati bwe ngenda mu ofiisi nvaawo awo bwe nava mu kantini ndaba nga Mrs. azze right honorable ne ngenda mu ofiisi eno wansi kako saakafulumya wansi ab'SFG eno gye baali ab'SFC n'emmotoka za poliisi nga beeteekateeka ne mmanya nti kati gino giwunye. Nangezaako gamba ababaka nti mumanyi mujje nga bukyali era ababaka abamu tebaakisesinga paalamenti abamu baabalemesa okuyingira kubanga before twali tukitegeddeko nti tulu gye bagenda okukozesa kulemesa ababaka abamu kuyingira saida tubakendeza ku numbers ne mobilization ennyo ku saidi yaabwe gye tasobola banenyeza. Naye buli munnayuganda yeebuze nti lwaki ku bbaga eryo lwaki twalabawo obunkenke obunene on that very day lwaki si ku mabaga amalala. Kaakati tugenda okuyingira paalamenti njagala okutegeeza that is what it was. That is how it was. Njagala okutegeeza nze ngenda okuyingira paalamenti bwe nti nze nasookawo munda omwo ne neetegereza ngenda okutunula waggulu ekisooka ku olwo tebakkiriza muntu yenna tewali mugenyi yenna eri waggulu mu tutya waggulu mu gallery tewali muntu yenna yakkirizibwa bulijjo bano abaana b'essomero bajambu babeere tewali muntu yenna yakkirizibwayo naye ng'olaba faces nnyingi eziriyo naye nga nti bano bateekwa okuba nga faces zino ndala nnyo bwe namala ne nfulumakokko ngenda okgenda mu conference hall wansi ng'era waliyo abatudde naye ng'olaba feesi mpya nnyo bavubuka bato tebambadde uniform yonna bali awo nenzirayo ne ntuula mu house nentemyako nange ne mbaga nti babulo house leero gye mulimu si ya bulijjo newankwadde twali tukitegeddeko. Kati bw'otuuka ku ensonga za Zaake nga bwe zaaliwo honorable azogedde sijja kuziddamu naye nze kambabulire SFC weyingira house tuba sipiika bw'amala okusoma bannaffe nti abagobye ekyamazima bonna bwe yagoba bw'obuuza ekyabagobya teyakyogera
nti mba suspendinze 12 nga honorable bwakugambye naffe twebuuza lwaki obutambi bwe mulaba bye twogerako bwebuze lwaki tekuli right twagenda okudda amataala gonna ne bagajjako amataala bagajjako nga miniwale bannamawulire babagobye obwo obutambi bwe mwafuna omukisa okulaba abaka be babulikodinga bwe twalabanga embeera taso tubagamba take position mubeere mu parliament naye essimu so naffe nno twadeployinga mu ngeri yaffe twalina abantu baffe abaka mu corners ez'enjawulo nti wamulaba akavuyo konna naffe twadeployinga mu ngeri ey'enjawulo muffe kennyini singa tetwakola ekyo oba obutambi temwali bulabi number 1 weebuuze palamenti yawa gye bajjako amataala era oba ojjako amataala okole ki era njagala okubuuza abo abaali muleeya be mulaba mu palamenti abakwata ababaka nga bo babakwata baava luddawa right honorable speaker bwe yakomawo manyi yabagamba honorable Ssenyonyi we yamubuuza nti right honorable speaker wootabadde abantu bange bakwatiddwa mu ngeri etyoboola abaka bafulumiziddwa bakubiddwa nga bakwatibwa abantu be tutamanyi speaker bwe yali addamu yamugamba nti nze ebyo ebibaddewo sirina kyemmanyi simanyi gwe bakutekera ebyo byammwe sibimanyi kakati miniwairi waggulu abamawulire tebannabazaayo abamawulire bo babakwata era ibanda abadde wano pulezidenti waabwe babajjako kamera ne babakkiriza eri mu conference hall ne basibiramu nga tewali kufuluma kati miniwairi nga twebuuza bulijjo media ekwata parliament what was so special on that day ogobawo bannamawulire kakati speaker n'agamba nti kubanga bamu babadde beebuuza abaka ba parliament ya opposition batulyamu olukwe lwaki bafuluma nga nyongeza ne ku bya javira byayogedde honorable era nze mbasawo tuba mu debate eno tujje mu politics mbu wakolo besindika simanyawo twagabana twakola bitya utuwa ku nsonga eziri serious tetuleeta mu issues za kusaaga busaazi baani abaagabana oli bwakuleetako nti mbuulira is there anyone who got money era who is that one actually atuyambako kuba babanga bagaba sente tugeze mukama awazigabye atubuulire yali azibaweera ki so that lose talk naye stopping kyekibafulumya then no kakati ekitufulumya wa katukomawo right honorable Ssenyonyi agamba sipika tusaba otunnyonnyole enkwata gye batukuttemu lwaki batukutte bwe bati abakabo babafulumiza okitegedde kubanga safety yaffe mu house atuvunaanyizibwako ffenna otukuuma ye speaker wa parliament right honorable speaker n'ekirala kyowerabire otugamba ffe ng'oludda olwabula tetwali bamativu ku olwo right honorable speaker okukubiriza house kubanga twali tukyemulugunya ku butambi obwafuluma ensure that these Baganda don't get numbers ekyo newankubadde Kurisobole yavaayo nannyonnyola liri lyali ddoboozi lya speaker era right honorable Ssenyonyi bwe yavaayo tracing nga namugamba linda bwe nnaatuuka ku tteeka ly'emmwanyi ekyo osooka okimpe okyoka okireezi nagamba ffe twogera ku neutrality eyo tugenza okulaba ng'olabika togenda tulamula bulungi tubadde tusaba leero house omulala agikubirize kaakati ffe ekitufulumya kye kino abamawulire obagobye twali twakadda mu dakiika nga ziizo ffe twali twakafuluma ne beddizaako amataala gaabwe abamawulire obagobye house eri mu darkness olemereddwa tunnyonnyola lwaki baatukubye ne tugamba nti no kaakati bwebanga embeera efaanana bweti parliament yonna ejjudde basirikale be tutamanyi gye bavudde is any one of us safe here ne tulabanga tulabika twazze mu bbaala tetwazze mu parliament ya Uganda tugamba embeera eriwo katufulume tutambule naye ekirungi yali efuusa ekitagasa parliament gwewalolaba yali boxing club nga bakuba abantu ate abantu bamu banneewuunyisa ababaka baali baddemu twali baddemu tukole kitwongere okukubwa kubanga singa yakkiriza amawulire ne gadda because ekiteesaawo amawulire ago bantu kumanya public emanye the public was cut of public emanye kigenda maaso nti oba kuba namugga otegeera nti bamukubye singa tetwalikodinga butambi bwana Adamu mwennyini mwaligambye mulimba tebabakubye babakubiddewa kyova olaba nekino njagala nkisembyeyo abo abasirikale bawamba essimu z'ababaka ba parliament buli gwe basuspectinga nti yabadde akwata ebifaananyi ebyo ebimu ebyakwasanga ba Aisha Kabanda bebyabakubya ne honorable Naluyima yabalema bulemi Naluyima yatuula engeri gyali munene abasajja ne bamweyimbamu omusu mukazi yatuula bwati naggumirawo basi oli nagezaako okusula akabina ne kadda wansi ono nagezaako okukwata amagulu akabina ne kaddawo kyekyalemesa okutwala Naluyima otherwise naye baali bamutwala obutambi osobola obukomyawo ndabyeko abamu kubaka ba parliament bannamu honorable bwemuva ku ludda oluvuganya government abaasigalayo mu parliament ku olwo gabaga nti nze nabadde sina kyenyinza kunnyonnyola balonzi bange abalimba emmwanyi nti parliament lwe yali eteesa ku bago eriri very crucial ku kirime kyammwe nti nekandaga n'enfuluma parliament ddoboozi lyabamu ku bemutuula namu mu parliament nga bava kudda oluvuganya gavumenti kati bateesa ki alino kankubuulire bannayuganda abalyo njagala bategeere embeera eyo nange etambula omwana wano mukulu Museveni bw'abayita abazze intimidation eyaliwo gwe guno omulundi ogwasooka ripooti z'akakiiko okukyuka emirundi ng'ena leero balina ripooti ndala enkya bafuna ripooti ndala abantu beebaza honorable Basaalirwa ne beebaza honorable Katuntu ne beebaza honorable Nandala Mafaabi ne beebaza ne honorable Batuwa
be babaka bana era speaker yagezaako in a special way on a special note I thank kati opposition erimu ababaka 19 otupimira ku babaka bano oba batano. Number 2 njagala okubategeeza singa mwalabanga messages ayitingana baali bakoze statement eteeka liteekwa okuyita mbulungi n'emubi messages ezayitingana ng'okuva owa chief whip wa honorable Bua bamembers muhimu okufuba okulaba nga muzeeyi bwe yatugambye eteeka liyita byo twali biganye naye twali tetusobola bayambako to legitimize aniligalite kubanga twali tukimanyi bagenda mu what did you achieve? Fe twalaga eggwanga you walked out of parliament ekisooka presiding officer you walked out of parliament some of your colleagues ne basigalayo bani already or you get twakivinga kwe kulaga eggwanga nti twali tetusobola kutuuzibwa mu house ku legitimizinga kibi kubanga yali atudde mu ntebe yali tasobola tulamula mazima nga yatakinze dda side so nga tetusobola kuwerekera babbi balepinzi bawerekera mu gundi yaabwe mu zooni yaabwe yokola obulisa manyi twali tetuyinza bawerekera ekyokubiri twali tetusobola kukkiriza ggwanga kutyoboolebwa olwedde mututyobodde era mukkirize eggwanga tuyise amateeka nga gatyoboola obwenkanya so fe twakivinga number 1 eggwanga lyonna lyategeera nti palamenti ya Uganda teyeetengeredde palamenti ya Uganda etambulira ku biragiro yensonga ki wetwafuluma sipiika omanyi kye yagamba wuliriza honorable speaker yagamba nze ebyo ebyamagye n'abayingidde sibamanyi era sibimanyi honorable Ssenyonyi alimba Kabanda nayimirira honorable naleeta motion mbu a motion to expunge ebyo honorable Ssenyonyi byonna byayogedde babijje ku Hansard ya parliament era nkubuulira honorable Ssenyonyi byayogera ng'abuuza lwaki abeSFC bayingidde speaker yagamba babijjeko ku record ya parliament that is not part of the record of parliament kakati gweyagala batwale mu house etali mu bannamawulire bakube batyoboole ffe nga tutudde tukole watch. Honorable Mubarak Munyagwa, given the ugly incidents zetwala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ku lunaku olwokusatu, do you think we can now still stand and say we have an honorable parliament? And in any case, who is responsible for Itwala Bakuru, in your view? Esooka ku kyobuuziza no. Who is responsible? General Museveni. You see twali wano ku Sunday ne tulaba kiri ekiwandiiko okijjukira ekyava mu State House okijjukira kyewasoma wano ne nkugamba president olulimi lwe yakozesa wa State House olulimi lwe yakozesa nakugamba nti waliwo obuzibu yagamba ababaka abawakanya kino ekiteeso they are criminals liars criminals they are playing with fire misleaders n'agamba counter attack. No, we are headed for a showdown. Bijjukira bene ebigambo bye n'agamba let them wait for the counter attack. They will not like the counter attack. My counter attack. So nenkugamba honorable Nsibambi oba yali wano ne mbagamba nti omubaka yenna agenda mu parliament agende n'empale nga ya jiini oba nga yambadde n'empale bbiri underpant erina kuba ya jiini n'eyokungulu nga ya jiini ne mbagamba ekigenda okuddirira si kirungi olwo olulimi nga commander in chief yalukozesa luba lulimi luzito nnyo naye you see owekitiibwa president awo wesimutegeerera ogambye ekiteeso lwaki mwakireeta mu parliament lwaki temukozesa decrees ngeza Idi Amin bw'oba toyagala you have the numbers ng'olina ne numbers ezo zonna naye nga toyagala ne minority efune keeteesaako nti bannaayi lino baggo lize naye kino si kituufu kati oleeta lyaki if you have over 300 MPs ng'oli scared of 50 nga toyagala na 50 bano babeeko even n'okwasamya akamwa then kibeera so abusad. Kyenjagala ntegeeze abatulaba ekisooka ekintu ekyo parliament that day yali teri mikono gya speaker teyali mikono gya speaker yali mikono gya UPD gya SFC ne UPDF tekibeerangawo ebbanga linamalako mu parliament ettono speaker kumwaliza kwaza speaker sikirabangako obulamu bwange the head of the institution nga speaker nomuteeka ku gate awo n'omwaza noyaza ne security detail kubanga babulula natunyonyola naye oba otadde n'obulamu bwa speaker mu matiga nti one na buli kisi kyonna kyalina buli muntu akiraba abasirikale buli mwafuluma nekyayina bakiraba kiri waliwo kamera ezikwata zikola obulamu bwo obutadde mu matiga kyekisooka ekyokubiri ekitiibwa kya parliament oba okityobodde ekyokusatu
oba okontanye n'ennono eri mu ssemateeka waffe gye tuyita ya separation of powers okusanga sipiika mu kitongo mu ssiga lyakulira n'omusubjectinga humiliation bwetyo awo naye ne sipiika naye gumusinga lwaki mukkirizanga okubazanyisa okubavuga nga abavuga embalaasi because the way the entire business yabeera conducted right from the beginning yali eraga speaker atalina control ku house oba atakyali in charge. President Museveni bwe yali mu kiwandiiko kiri nga awandiika yatuuka n'agamba mujjukire ku parliament ebyaliwo ku parliament ki yayogera ku parliament ki nera nekugamba bw'atandise n'okubajjukiza ebya parliament seze emabega omwo abajjukiza togikwatako the same style was used mu togikwatako cut and paste kyenjagala ntegeeza onale bonna muga ebino tateekawo nnyo mukono bajja gutema mwagenda otuuka mu house that morning nakibuuza onalewo nsibambi wano nti mutudde mu Buganda ko okakasa munaatuuka enkya nga amagye okyagalina ojjukira nga mubuuza wano onale bonna mugalo bye twawulira bweba tewabiriimu bireke naye mwagenda otuuka nga temukyawera haafu bakozesa buli approach bagikozesa basooka ne babakendeeza mu numbers mwali awo nga bamu bakyusa edda basaze edda eddiiro number 2 ne babagala okubakubamu entiisa by beating up Zaake okuba kwa Zaake yali syndicate kyeki fe abaludde syndicate ng'omunaekubaani ng'omuna kakati fe ababeerako mu parliament twamanyanga ebifo ti ogundi atuula wali gundi atuula wali nena nga terina kikuwalawala kutuula mu kifo kya munno nga tubimanyi kiba tekiriko na tteeka essence y'okulangira free sitting etegeeza because ku olwo speaker yalangirira free sitting ojjukira ne kutogikwatako yalangirirwa kasita oliwulya ekigambo kya free sitting nga kirangiriddwa kakati ffe kutogikwatako bagirangirira ne bakwata abavubuka ab'ekiwago twasooka ntubeera mu meeting nga tupulaninga naye nga batuguze half of us babaguze netwegabira roles netwegabira roles nga buli gwe bawa role nga information yene egenda direct mu state house kati kwolo ffe kyebaali batukoze tulina abavubuka olaba mumacho tulina abamacho waliwo n'ababaka abatera okuntulawo mabega abeNRM kati bo kyebaali bapulanize nabo bakeere badire strategically baplacinge through that free sitting baplacinge abavubuka abo abamu babateeketeka emabega wa loopu baako booteeka oba mutwagobawo babala basikafo ya mumacho bwobanga osobola ogikomyawo nga tugoba mumacho we yali ayagala okutuula kuba naffe twali tutegere omanyi naffe tulina abakesi baffe tulina intelligence ewaabwe nabo tulina abatuddiza amawulire so pulaani eyo gye baali bakoze nabo mu sitting free sitting nga baagala gikozesa kakati bino naye kale ebyobufuzi bya wano ekobaani lyeriwa olyogeddeko tolinnyonnyola twagenda ffe okuteesa mutogikwatako nga ffe tulanga basini MPs babaguze edda abamu neera mwalimu n'omu ng'alina essimu ye bagitaddemu app erekodinga naye ngaerekodinga erina gajeti gyekasukako kakati oba yali honalebo nsereko oyo yattaasa namubuuza honalebo gundi lwaki oturekodinga omubaka n'abaka essimu n'abasirikodinga n'adduka n'afuluma ojja obuze Kyagulanyi honalebo yaliwo neŋŋamba banagamba Kyagulanyi banagamba Mwizuki banagamba Zaake nemugamba President Museveni agenda kututta byetupulanize byonna oba abadde abifuna live mission eyise buli mwana onye waayita nemugamba ojja obuze Kyagulanyi oyoze nembaga neera roole yange njirese wano nabagamba eyange yesigadde bwekibanga byetubadde twogera wano bibadde bigenda direct wa President Museveni agenda kututta is going to kill us neera tugenda okufuluma nga batadde abavuka b'SFC ku lutindo mu parliament awali olutindo oba oveno wali olutindo oba lukyaliwo nga bategese olukwe neera sireerabira musajja w'NRM oyo musajja mukulu sijja mumwogera naye am forever grateful nga bategese bakasukenze baali baagala either nze oba Zaake baali baagala abantu basatu bawadde roles enkambwe bamukasuka ave ku lutindo agwafe bano buli omu asaasaane neera omusajja omukulu sirimwerabira nsanga ku lift eyamponinga kati kyengezaako kukulaga nti what they do cut and paste was cut and paste basooka ne bajja ne bateekamu entiisa this time entiisa abadde yakoolo
Zaake watu so ogeza kugamba nti Akol bamuteesaawo leka maleyo akubezaako ekikonde allow me to n'ekigende. finish Because I need to understand Zaake we yabadde atudde ayabadde mabega wa speaker yes ate Zaake teyalidde mu lutalo omuntu atalidde aba muzibu nnyo aba teyeesigika kakati nga tuyinza muleka mabega wa presiding officer kakati Zaake bwe yasituse okwogera ne bawaba atipingako occupy that seat please kabande bamulaga nga amuvinga bwati occupy that seat Zaake n'agenda okwogera agenda okudda musajja watu wamulabye obwe yatudde alina ebintu bye yawummuza wansi w'entebe ng'enkola bweba mu parliament olina ddayalo owummuza wansi bwe yakomyewo nze nayogedde n'omubaka yadaliranya olwakuba sijja mwasangusa ababaka bano baba mu buzibu omwasanguza nambi Zaake bwagamba Akolo situka Akolo yalemye namba kale kanzye ebintu byange Akolo n'agaana nga takisitula amagulu Zaake okuwenjula oggulu kuno yadde ajjayo ebintu bye byeyaleseewa wansi Zaake awenjula kuno ajjayo ebintu bye Akolo kwe kumwamira eŋŋumbi neera mpulira ennaku nkusaba mukulu Javira with all due respect ebirala byonna byogenda naye temudde agamba Akolo nti opposition mpulira ennaku omuntu agamba Akolo nti Anthony Akol FDC mpulira ennaku amala ebigambo byange omuntu agamba group eyo their opposition mpulira n'ennaku enkwata omuntu gwe basobola criticizinze ennyo UCDA era president aga nti yawulira ng'ali embarrassed honorable Namuga gye kivuunula yawulira obuswavu n'okwogera obwogezi ku discussion eya UCDA okudda mu agriculture UCDA n'ebitongole ebirala Mwami Museveni yakkaatiriza nti bino binyuunyunsi parasitic agencies awo wetuli simanya abakulu bano kye batunuulira ku kwogera kw'omukulembeze and I don't know whether now that kyawedde bannamuga basobola okugamba nti they lost it all they lost the battle kusigaza UCDA ndowooza ntandikire wa Mwami Burora okwogera kw'omukulembeze wakuwulidde he insists that UCDA DDA UNRA n'ebitongole ebirala bibadde binyuunyunta bannayuganda n'eggwanga okutwaliza awamu what's your take in just 2 or 3 minutes? Well, I think tulina okukkiriza nti President Museveni CEO wa Uganda era feel y'abannayuganda ebiseera ebisinga yasooka oba agifiiringa in regards to allocation of resources and performance of government. Bw'aba akola rearrangement mu administration ye eyinza okuba eyina beekosa era eyinza okuba eyina byekosa kubanga n'ekyaleesa institution eyo waba waliwo obwetaavu. So bw'aba akola rearrangement mu administration I think ekikulu kuwuliziganya. Wayinza okuba nga waliwo misinformation as it was naye yawadde position ye ng'agamba nti ABCD okusinziira ku kino na kino ate ffe tubadde tukaabiranga wano ebitongole duplication tutulina gundi bonna bakola ekintu kyekimu. However muli ndowooza nti UCDA we baagiteerawo yali teyeetaagisa ate we bagenza ogijjirawo oba oli awo yandibadde yeetaagisa naye ate ebikoleddwa emabega tebireeta perception olaga nti nno it can carry on. So ye position ye eri mu kukendeeza na kukola ki lolo ya UCDA simanyi oba waliwo awali sayiro ya UCDA mu ggwanga muno nti balina sitoowa y'emmwanyi mu ggwanga eyinza okuba teriiwo eyinza okuba nga loolu yaayo simple ebadde advocacy okusinziira ku gundi eziriwo nga mu kuadvocatinga ebadde ensaale bweba esobola okuabsorbinga shock singa waliwo ayagala okuoverlappinga emmwanyi for example naye nga government feels now wali eyaffe ffenna n'abakola remarks ku UCDA balina fear nti oba oli awo department egenda okutwala ebyemmwanyi eyinza obutakola kimala ye fear buli omu olabira ddala nti bali bayinza obutakola kimala
emphasis twandibadde tugiteeka kati mu kureshapinga. Okay, can we bring in our contribution also? Tufube okulaba nti newankubadde olaba eri omusimbi mungi gugenda ate ng'ono alowooza asobola okukikola, tusobola okuteekawo input naffe. It is your administration, oli mu kugirearranginga, can we contribute? Naye nannyini maka bw'aba akola changes mu nju ye, gwe nojja obuzzi n'oyagala ogamba nti nedda eno togikola. Ye ayinza obutakutegeera, naawe oyinza obutategeera lwaki akikola, mwena muyinza okuba ne point. So issue wano yandibadde yakuraisinga fears, buli omu zaali mu kuraisinga, kuba buli omu bw'oba owulira argument ye. Agriculture. Now that we have realized nti agriculture ya mugaso, turealizinze nti kati n'ebirime n'ebintu bannayuganda bye baparticipatingamu biyina amakulu, tusobodde tutya okucontributinga towards strengthening Ministry of Agriculture. Ne Ministry of Agriculture lastly esobola otya okupiikinga sentiments z'abannayuganda n'ebawa confidence nti we shall do the job. So issue wendaba waliwo doubt mu some sections of bannayuganda n'abakulembeze n'abazanya politics nti agriculture teri competent, but agriculture is a ministry that works on behalf of Ugandans. So tusobola tutya okwongeza confidence ne President Museveni by the way in a role okwongera confidence nti ministries ze zisobola okudeliveringa on behalf of Ugandans competently. Honorable Namuga, President webadde ayogera abadde mukambwe muko era n'ebigambo byakozesezza si bye byabadde ebyangu ennyo, watusoga nti abo bonna ababadde ba misinforminga bannayuganda ku rationalization tozabadde yategeeza mu abamu ku mmwe bannamugga, you were disgrace to this country. Bigambo bya President. Byabadde tebyetaagisa. Ensonga lwaki nga nti byabadde tebyetaagisa, gavumenti eno eweebwa tools zonna abakozi bonna ebalina bwabanga waliwo ebbaga eri okusobola okukola sensitization mu bantu bwebanga eyagadde. So ebyo ebigambo n'obusungu singa yatwala obudde okunnyonnyola ensonga obulungi osanga awo teyalituuseewo. Era kyabadde kyabulabe ennyo ye okugamba nti yejjusa alabanga kyabusiru nnyo, kyabuswavu, kyabugwagwa okwogera ku UCDA. Kubanga yagambye why UCDA? This nonsense. Nga bw'alaba UCDA nti nonsense, naffe bwe tulaba ye okuwangalya mbuyinza emyaka ana nga talowooza nko nti asobola okuva ku bwa president, naffe nga bwe tugirabanga nonsense. So buli omu alina kyavaliwenga. So nsaba ffenna tuweŋŋana ebitiibwa. Ekyokubiri, ensonga zino nga tuziteesaako, saagala tulowooze ani awangudde ani awanguddwa. Twogera ku ntambuza y'eggwanga ng'omukulembeze akimanyi bulungi nti alina amasiga mwatambuliza emirimu. Executive weeri, judiciary weeri, legislature weeri. Waliwo ensonga lwaki ebitongole ebyo byonna biteekebwawo bibeere independent nti gwe wooba otudde ne cabinet yo n'oteesa by'oteeseza. Weereza mu executive mu legislature, parliament, naye ebeere independent ng'esengejja ensonga. He paraded a group of people. So okuddira abalazi UCDA nti ebateena nnyo makulu gali awo. You saw those numbers of kati be yaparedinze kyonga nti kibi nnyo okukozesa office abantu ze baatuwa okutandika okuzannya nga abali mu katemba. Okuddira state house ogifuula kaliyoki kyabadde kyabulabe. Nze nalabye mukadde wange Nseegumire mubaka munnane ninga nti naye kati Nseegumire abeewo agenda bagamba ati Nseegumire bwabanga banoonya bakugu ku mmwanyi tuli mukugu ku mmwanyi mulimi w'omwanyi obulimi tebukufuula mukugu waazo. N'ekyokubiri tewali nsonga lwaki obanga oyagala kutangaza ggwanga tewali nsonga lwaki ostage managinga bano abalina okwogera against. Twalirabye ng'alese ne UCDA nayo yeewozeeko ebuulire eggwanga nti bannange newankubadde bagamba nti nze nkoze bubi nye na kino nkikoze kyabulyaza amaanyi. Ensonga lwaki otuyita ku ppana eno olwese Bulolo owa NRM, olwese Javiiro owa NRM, Namuga wa Nuupu, ono wa kibiina kirala oli waki oli wa PFP oli mu transit kati ono kale nampawengwa naye nga munnabyabufuzi. So mbadde nsaba ensonga za rationalization mwenna abatulaba ife tukkaanya n'okkendeeza ensaasaanya mu bitongole bya gavumenti objectively. Era nze bulijjo neebaza NRM kubanga eno yali ya idea y'opposition n'agamba twali twakajja mu legislative agenda yaffe having a lean government. Era nze nabeebaza okuddira ekyo ne bakikoppa ne bakireeta eno, naye implementation yagaanye mu kuteekesa mu nkola we wabadde obuzibu kubanga bw'otunuulira omukulembeze w'eggwanga kye yakoze ng'amaze okuyisa etteeka
n'omuntu yenna yeebuuza nti lwaki kino tewakikola nga tetunnaliisa wano wabadde tukwata bujega nti kaakati maliriza okukola kyenjagala temulina kye mukyayinza kunkola oba mubitegedde oba temubitegedde nze ebyo tebinkwatako ekyo mu buweereza si kituufu kubanga ogamba nti wa pro people oli muweereza w'abantu abantu bakugambye nti wano tetunnamatira omukulembeze omulungi kyakola awuliriza abantu nze mbuuza abaka bannanga ab'NRM nti lino etteeka libadde likomawo gwakubiri lwaki ogwasooka twakkaanya ffenna nabo bakkaanya nti UCDS gali teyali UCDA yokka by the way ku bitongole bye twatunulako ebyali strategic twali tutunulidde ziyunura the authority diary DDA ne tutunulira ne cotton nti ebyo ebikyali ebigumu okusinza experience etwafuna mu science innovation and technology gye twafuna mu REA ebitongole bino ebiriso strategic ebiriso ebiwa direct services nga singa biba bivuddewo ne binafuire eri kimenye eggwanga tugire nga tubirese teyali UCDA yokka so mbadde nsaba Adam bino byonna nga tubigendamu tulekerawo okukozesa obuliisa maanyi nga tuyisaawo ebintu bino okutiisatiisa n'okkanga kanga intimidation yayitiridde si kuffeffe kaaba opposition n'ab'NRM bennyini wabadde obasanga mu nkuba bannange katukole ki omusajja alemeddeko nkugambye sijja gamba ono kubajjaga nnamuganjogeddeko naye nze nkugambye naawe bennyini ng'omusanga bageka musajja atukoze eki kino nze era saagala mulowooze ku bululu bwokka we are thinking about tuteesa ku ikonomi y'eggwanga si bululu bwokka UCDA yagiddwawo emirimu gyagenze mu agriculture tugambe nti fear gye mubadde nayo because you've been fronting ensonga zammwe lwaki yali sigadde zisigaddewa no fear zisigaddewa mu kaseera kano but nekibuuza abantu kyebeebuuzeyo nti kati muzzaako ki mwabadde bawakanya bino mu palamenti bakiyisizaawo omukulu tannasayininga era nze nkyayita abali ba religious leaders ekyo kiki ekyo bw'aba ihazitwa ekyo nkimulekedde kubanga tannasayininga naye nze mbagamba olaba move zaalimu kati nga bwelaba baparedinze bali bagundi be mujje mugire muvumirire mutomatize abantu era equal era yahayaliza ba propagandist bagenda kubeera ku maredi ag'enjawulo okugezaako okumatiza abantu byonna bikyaliwo kati nze ngamba institutions nti Bunyoro, Buganda, Bugisu mwongere omuwandiikira amabaluwa omuga nti newankubadde parliament yakikoze naye ffe tukugamba bw'oba mukulembeze w'abantu kino tekyali susereve eno kizeeyo nga bw'ozeeyo bulijjo amateeka amalala kuba siri erisoose lino n'okwongera okumutegeeza nti njagala nkubuulire nga tutunuulira ebyenfuna by'eggwanga emmwanyi baagiwambye emmwanyi baagibbidde Kampala buli alina ekikolo ky'emmwanyi ssaawa eno mukulu Museveni intention ye is monopoly oba abantu baagala okulya bati baagala kulya peneti teyeebakanga peneti gyali akyali mulamu ensonga lwaki ekkolero liri ntuŋŋamo emmwanyi egenda kubaako sole exporter sole exporter nkugambye sole exporter nti price y'emmwanyi ogenda kubanga akusalirawo ali omu bwakeera ku makya naga nti ndigula nusu 5 ng'agula 5 peneti nkugambye okubeera sirias obutabeera peneti Munyagwa kwogera kw'omukulembeze you see owekitiibwa president ensobi gye yakoze teyawadde kutu banabadde bawakanya ekiraga nti yazze n'ekigendererwa ekitabadde kirungi nga owekitiibwa president ye yadde n'ekigendererwa ekitabadde kirungi nga ye nti nkugambye mwabasoma economics tosobola kuba ng'olina factory ng'ey'emmwanyi gy'oyagala okuzimba ate n'ogitwala ng'entungamo ewala ewali emmwanyi entono ewala n'ebitundu ebirimu emmwanyi ennyingi meaning nti olina transport expense gy'otadde ku value addition you see kubanga ogamba value addition oyagala ku maximizing amagoba ate amagoba ogenda gattira mu bino nti emmwanyi eri nawagwa landslides ebuduuda oyo omuntu alina ogivuga kilomita 5 mu something oba 8 6 agitwala entungamo bwemala okuva entungamo kubanga cost eri eno mu eastern ate eddemu evugibwe etwalibwe mu Mbaasa okutikkibwa etwalibwe nti oyongeddemu olugendo lwa kilomita 10 mu something oluteetaagisa yes n'entungamo wali ebirala ebivaayo twandibadde tuba kuba wakolero kuba nange nzikiririza mu ggwanga okufuna ekyenkanyi oyo twandibadde wakuba wakolero tusobola kuba ekkolero ly'amata tusobola kuba ekkolero lyaki eyo yabadde ensobi nnene nera byemu kubitulowoozesa nti waliwo ebigendero bitategeerekeka naye nze kati naawe kati teeka kuba pulezidenti nsuubira zasayinize bamaze okuba bano nsuubira pulezidenti yasayiningiddewo naye wekitiibwa pulezidenti njala kubuulira lwaki nze nga nze Munyagwa sikkiririza mbadde siwagira ministry ekutwala mmwanyi
nzikanya naawe nti UCD ebadde fumbekeddemu obulyako bw'ekika ekyawaggulu fagala abadde mu UCD tayogerwa but we needed to kugitereeza butereeza na reinforcing it kamu ekyokulabirako ekitibwa president Brazil emwanyi emanagingibwa bweti balina kye bayita the National Coffee Council balina ministry y'ebyobulimi of course naye balinayo ate kye bayita the National Coffee Council ne bateekako the National Coffee Research Institute ne bateekayo Brazil Coffee Agency evunanyizibwa mu kutunda bweru mwanyi ne wabeerayo ne state level coffee councils amanyi Brazil erimu states nti bateekawo ebyo byonna okulaba nga emwanyi tebagirekera kitongole kimu oba muntu omu alina kubanga yagiinako obuyinza kuba baalaba nga kyekisinga it is their leading source of yes kyova olaba ekitibwa president Brazil balina obutale bwe baali beekwata obw'emmwanyi nga mu Uganda tebabatunula nako ne Ethiopia nawa for example Nescafe ono gwe tunywa oba factory eri Switzerland Brazil babawo monopoly supplyinga Nescafe ne babasomesa nga bwe baagala emmwanyi ekolebwe nakira kyo kyengeza kukolaga nti ministry owekitibwa president gyayogerako eri overwhelmed ebirime biri under ministry bikola bubi so we need that we balifuuse etteeka nga owekitibwa bwe yasazeewo let the ministry be reinforced ekirala wabeewo regional councils nga wano mu Buganda zibeere ku Bwakabaka bwa Buganda wabeeyo council etunuulira ebyemmwanyi kwebaza okuyozayoza president olw'okwogera kwajja kuba kwatuyambyeko okutangaaza ffe abamu twabadde tuteereddwa omuguwa mu bulago nti tutunze emmwanyi ndi mulimi wa mmwanyi ate nali ngabiddeko abantu bange mu constituency emiti gy'emmwanyi emitwalo 31 nzikiriza nti UCDA n'ebitongole ebirala ebimagingiddwa bikoze bulungi naye abaali mu parliament ey'e10 baaleka bayisizza kye bayita nga bayisa review eya National Development Plan 2 oba enteekateeka namutaayika ey'okubiri bwe baali bakola review baalaga nti National Development Plan 2 tekoze bulungi era yakola ebitundu 5 ku 10 ku ebyo byali biteekateekeddwa kwe kugamba nti mu National Development Plan 3 eyatandika mu 2022 wabeerewo ebintu ebikolebwa ng'okukyusa mu nkola ey'okupulaninga n'okubudgetinga okuva mu sectors okugenda mu programs enteekateeka eyali etandise nga tutandika okurationalizinga era ne ba-identifying oba ne balaba ebintu bingi we tulina okutandikira okukendeeza ensaasaanya ya gavumenti nga ebitongole bino parastatos abakozi baamu 39,000 baali bafuna trillion 2 n'obukadde 2 nga boogeraageranya ku bakozi abali mu ministries emitwalo 8 nga bafuna trillion 2 n'obukadde 6 ekintu ekiraga nti waliwo obutali bwenkanya mu kusasula abakozi ate nga twetaaga ensimbi ez'okukola ebintu ebyenjawulo nkwata bulungi UCD esiga nti tekoze bulungi n'ebitongole ebirala naye eyo gye kifubutuka ekyokubiri tulina kati bwe tuba nga tuli mu kudownsizinga n'okukendeeza ensaasaanya ya gavumenti nga tuvudde mu sectors kalwalo bw'oba oyogera ku education sector ng'oyogera ku health sector bwe tuba tubudgetinga n'okupulaninga twabigatta wamu tukitwalanga human capital development kyekimu ne mu security n'ebirala nekitwalanga governance and security so kati ekyo tuli mu kukitambuza era rationalization endala zigenda kujja osange nga baga nti tukendeeze ne ku size ya parliament kuba process tukendeeze ku size y'aba ministers babeere nga bali mu programs nti tulina programs 18 ne ba ministers 18 Honorable Kanyike dakiika 2 zokka tuve ku mpewo and give me a comment ku bigambo bya president and you also tell us whether you lost it all now mwabadde bawakonya kino do you think you lost it all oba wakyaliwo omukisa kakati ku bigambo bya General Museveni nga tunaatera okuyisa etteeka erya diary baali etwasooka ku nationalizing a diary DDA? Yes. A group y'aba elders okuva mu Ankole sub-region bagenda mu State House ne baasi no zanga 3 ne bamusinka ne gamba abaka baffe batugambye batukikya mu parliament nti amata
gagenda kugwa ebbeeyi era tusaba ekitongole kino kireme kutwalibwa. Mwami Museveni n'abakuba akakule n'abagamba bwe najja mu 1980 okwesimbawo Mwankole North kati ndoza yesemba buli n'ekiruhura temwampa kalulu akawasa mu kuteesa. Ne ngenda mu nsiko bwe nabagamba munneegatteko mwangoba wano abaganda ne banyaniriza kugenda okulwana mu Luweero Triangle. Kakati bimunnyonnyola kati amata ekisooka nze nga fudde n'agebbeeyi agettunzi nga twala ebweru twala Kenya ne mawanga amalala ne bavaayo nga bakaaba amaziga ne baddayo Mwankole. Wano mu Buganda ffe twalowooza nti ensonga gyeri nti yemmwanyi ekwatagana na Uganda yonna twalowooza nti oba oli awo anaabeeramu akanigguusa kankole bandabe gwampakanya ononkola ki. Kyova olaba amala okuyisa etteeka palamenti amala ogiteekako obuliisamaanyi bwe yakoze neeyisa byayagala mu feva ye najja n'amala okwasembulinga basajja be awo ab'amagye nga bamukubira saluti bwe boogera. Omanye akagologoosi tewakulyako gwe mu kyalo. Kati akagologoosi bano bwotulya bannamagye abaali awo bonna baali kagologoosi. Kwaliko munnamagye omuntu yayogera